banji kumwe muli balokole era nga muweereza Mukama Katonda ebbanga lyonna naye nga families ze muvaamu tezinnalokoka. Bingi ebikolebwa mu families ezo naye nga ate gwe wakkiriza Mukama Katonda era nga nawe oli proud of your family naye nga ate abantu bwe bakyakulemye okukyusa. Mukwano gwange kitegeeza oliko question mark. Abantu abo bava mu family yo nga tebannalokoka bagenda kutunuulira nnyo ebikolwa byo okusinga ebigambo byo. Bagenda kutunuulira nnyo by'okola okusinga by'oyogera. Wekitegedde oli intercessor naye nga gwe tosobola na kusiibirako muntu yenna. Gwe nga buli lw'osiiba it's about you. Okitegeera oli mu bulamu bubi naye nga gwe onomanya ekyo nti siri bulungi kansibe. Tosobola kutunulira oli pastor azze emabega n'ogamba omusajja wa Katonda oyo bannange ekkubo lyakko terisaana mu maaso ga Katonda. Kangende mu maaso ga Katonda muwongeyo musabire Mukama Katonda atuyambe amukyuse. Gwe nga olaba slide nze munnange ly'essanyu lyo ogenda kusanyuka ogenda kuba obukule owulire n'essanyu eringi nnyo nnyini ddala kubanga pastor aslide nzeemu katono. Mukwano gwange toli mulokole era woli siwe watuufu. Bino nno n'ebirala bingi bye bimu ku bigambo Pastor Buyungo owa Fogim e Nansana byazze okubanga atubuulira. Okitegedde azze okutunonako azze okutugumya azze nate okutulaga ekyokukola naddala ffe abanoonya Mukama Katonda naye nga te tuli baweereza. Era kkiriza mukulekere obeere nga owulira ku ebyo n'ebyo byessoogeddeeko omusajja wa Katonda agenda kuba abikubuulira byonna. Nzikiriza nkusiibulire wano obeere bulungi weeraba. Nabagamba abeegayirizi tebageya teboogerera ku baweereza ba Mukama. Abageya ali mu kkomera tubafulumya bufulumya mu kkomera. Oba omulokole wamulaba nga yagwa tomugeya olina mukomyawo bukomya. Tosala musango lwa muwala oyo yafuna olubuto nga yali muyimbi. Olina mugamba nti anaakomawo atya. Yeebase Yesu ali mu kkomera yeebase. Amututte mu kkomera alina pulaani ya kumuttankeera. Senga tewaaliwo basabi yali agenda kufa. Basajja ba Mukama bafudde abakyala ba Mukama bafudde. Ebirooto ne bifa nabo abantu ne basigala mu busibe ng'abandi basumuludde bali mu kkomera basibiddwa. Waliwo ekibinja eky'essaala ekirina okuyimuka ng'ennwana gye tulwana tuva ne ku byaffe tulwanirira abantu ba Mukama abasibiddwayo. Bw'ogenda otunuulira amakanisa ga Katonda agasinga agasimbiddwa Sitaani kyagenda alwanyisa ng'azikiza kyoto ky'abasabi n'abeegayirizi. Bw'owulira abamu abalimu okusaba n'okwegayira tebakyasaba kunyweza na kusumulula abantu mu kkomera ate kati Sitaani yabakyusa basibe babeereeyo mu kifo ky'okubikwa Katonda bageya nnyo. Bayibuli enkwatako nti omusajja yakomawo n'addamu mu mwoyo n'atuuka n'asanga n'abamusabira nga bakyali mu ssaala. Obujulizi obulabikirawo awo. Njala nnyo omusabi asaba essaala ng'ereeterawo obujulizi. Bw'oba oli wano ng'oli musabi ng'oli mwegayirizi kizzeemu amaanyi. Ku lwokuna wano tubeerawo. Weewale w'osabira nga bageya bantu. Ebyo ebyotewo ebito sibyagalira ddala. Weewale weyasabira nga bye babikkulirwa bya bulimba bya bwongo mmere ya muwogo. Bakuŋŋaana ne bamala okugeya kwono ne boogera ku maka goono n'omukyala we ne bamwogerako n'abaana be we basubiza bwe bati ne basaba nagamba nti mbadde nsaba mulabidde ddala ng'afuuse pusi eya bbulaaka. Naye nga ne bye mwamunyumizaako tebisobola butatondawo pusi ya bbulaaka. Abakyala ba Katonda abali mu nnyumba nga beegayira ab'ekkanisa. Oli yali ayigganya kkanisa naye mu nnyumba yaabwe nga bayimiridde eri nga beegayirira. Eggulu liyinza okubuuza nti emirundi emeka wali ofukamidde ne weegayirira obuweereza buno. Kale ne Musumba Buyungo omulaba wali oyimiriddeko n'omusiibira n'omwegayirira. Kale kwaya ya Fogim ogiraba wali ogiyimiddeko n'ogyegayirira. Genda ku mukutu ogwo tolowooza nti bonna abali ku mukutu batuwaana abalala batuvuma buvumi. Tuula wali ffe tutuulako oluusi awamu awo ng'abantu bayitawo. Waliwo abatendereza Katonda byakoze wano, waliwo abakikolimira. Byajja oba bivaawo ddi. Ate waliwo agamba nti abajja mpolampola ne Mukama akoze ebyamaanyi. Awo Katonda alabika ekyo kifo ky'abantu Mukama abasumuliramu. Ate waliwo ayitawo n'agamba ekyo kifo ky'ababbi okiraba. Nga buli akyama wano nena tebamulaba nti wa Katonda bamuyita mubbi.
abo bonna tubayina naye abasabi n'abeegayirizi be bakwata essaala etuwolereza. Namba 1 gye njogerako, waliwo ekkomera ly'osobola okuyingiramu Katonda n'alikufulumyamu olw'abantu abayimira ku lw'obulamu bwo ne bakuggyayo. Eryo ekkomera erisooka osobola oddifulumamu nga waliwo abayimiridde mu kituli ku lulwo ne bakwegayirira. Omwami wo okulokoka, weegayirire nnyo omwami wo asobole okulokoka. Famire ey'okulokoka gw'ogenda okuyimira mu kituli esobole okulokoka. Baganda babaava mu bulokole gw'ogenda okuyimira mu kituli obeegayirire basobole okukola batya. Bakiyita kuwaayo saddaaka ku lwa bulamu bw'abantu. Bali beggalira mu nnyumba nga bakaabira Katonda. Wamma kimala eyo mami Nantonga ekyawandiikibwa ekyo we tubadde tusoma. Olunyiriri olw'12. Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu eyali nnyina Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makko, mwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basaba. Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba erinnya lye Rooda. Bwe yategeera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo oluggi olw'essanyu, naye n'ayingira mbiro n'agamba nti Peetero ayimiridde ebweru ku luggi. Ne bamugamba nti olaluse. Naye n'akaliriza nti weewaawo. Ne bagamba nti ye malayika we. Naye Peetero ne yongera okukonkona, awo we baggulawo ne bamulaba ne bamusamaalirira. Naye bwe yabawonya n'omukono okusirika, n'ababuulira Mukama waffe bw'amuggye mu kkomera. N'agamba mubuulire ebyo Yakobo n'abooluganda, n'avaayo n'agenda mu kifo awalala. Kubeerako Yesu waffe engalo ez'amaanyi ne bw'okomaawo. Malayika teyandigenzeeyo kunonayo Peetero senga tewaaliwo basabi. Kandabe ku mikono bameka ng'oli musabi ng'oli mwegayirizi. Kubuulira ekiddaku bameka ng'oli musabi ng'oli mwegayirizi. Toddamu okuzannyira mu buweereza obwo bw'olimu. Buli kyokola kyonna kikole n'obwesigwa n'amazima n'omutima gwo gwonna. Otaasa bangi. Waliwo amaka g'otereeza. Waliwo abantu bozza ku mirimu. Waliwo abantu bojja mu makomera mu busibe obutali bumu nga bo baabivaako. Katonda yateekawo ekkubo erisumulula abantu awo. Mwabawanisa emikono nga muli basabi muli beegayirizi. Saagala bakikuyite buyisi. Njagala otandika okkyerowoozaako okibeerere ddala. Ate okikole mu budde bwakyo obutuufu nga weegayira abantu ba Mukama. Yalinga aloota n'abasanga nga bazze bwe bati. N'atuula wansi n'agamba malayika yajja. Se nali mbivuddeko. Manye enkya bagenda kunzita kubanga ne munnange baali bamaze omutta. Naye malayika yasanga neebase nga nze nninde kimu kunzita. N'aŋŋamba yambala engoye zo n'engatto ziddemu otandika okufuuka omusajja ow'amaanyi. Jangu tufulume. Bwe baali bannyingizaayo abanyumiza emboozi, abantu tebalina bujulizi gw'ogenda okubasabira bafune obujulizi mu linnya lya Mukama vaani. Awo ali ku bujulizi bwawa. N'alyoka abagamba nti nze nakoma wali lwaki nabita buli kimu kyonna nga manyi ngenda kufa. Banteekako abasirikale 16 nababala nga be bankuuma. Bonna bali ku miryango w'empitira ne banteeka eri ddala. Waliwo atasobola kuvaayo nga gw'ogenda omugjayo. Kusinziira omwami wo gwe wafumbirwa taata w'abaana oba maama w'abaana, obusibe bwalimu bye baamuwongamu. Teri alina musumulayo okuggyako ggwe. Oli yawongebwa emirembe gyonna. Jjajjaawo w'essingo yamuyita n'abeerako kyamuwonga, n'ow'ebusujju n'amuyita n'abeerako kyamuwonga, n'ow'ebuddu n'amuyita n'abeerako kyamuwonga. Ne gye yali agenza okukola naye ne bamuwonga mu kye bamuwonga, naawe wajjira n'omufumbirwa. Kati olaba alemedde mu kufuuwa emmindi, agifuuwa ng'eri ku musingi ogw'obusibe obw'amaanyi ddala. Agifuuwa naawe n'akufuuyiramu. Yeebasibe Yesu. Ekyo kye njagala olwaleero oyimire mu kituli omwe.